webale nnyo kubanga subscribing Trust Media Uganda waswa Emma YouTube channel okola omulimu amanyi nnyo kubanga otwegattako muli mutya kansubire muli bulungi zino zemboze zifa ku kyeyo of course kana akaseera tutatambulako ne banafa rights for maids nga batugeza okubanga batubulira ebyo babira bayisem n'abaana bankuba kyo gibasinzirira tuli ku nsonga y'omwana omuwala Nakafeero Morisha yagula ettaka mu bitundu by'ensangi ettaka eryo eryali liriko at the end of the day yamaliriza ettaka aliguze mu ngeri erategerekeka abali muguza bamani baliguza ate abalala emboozi y'abamanirenda gye twakolako luli twagireka mu kkubo nga tugenda kumanya manirenda yaani n'asangibwawa n'ebyatuukawo awo naku lw'eggulo twasobodde wano tukola follow up ku mboozi eno ne tuka ne ku poliisi y'ensangi so nga tulaba engeri tugulo case n'ebisigalidde ndina omukyala Jennifer Nabumba oli otya Jendi sebo ogamba otya sebo Jendi obulamu bulungi okay. Ogamba otya Emma ndi bulungi watali kumala budde na biwanvu njaga tutandikire ku nsonga y'omwana omuwala Jennifer Nakafeero naye kati ze nkwanjudde gwe gwani amanya gange nze Nabumba Jennifer Director Rights for Maids Association Uganda abali ku Trust Media waswa Emma balamusizaako mwe balije kumirako ensonga y'omwana omuwala neri kuki ensonga y'omwana omuwala ono jo twabaddeyoko ku police nga tugenze okureportinga n'okwayoko ku statement eri abo abaaliwo era ne tugenda ne batukolako lwakuba nti tetwasobodde kufuna ba witness bamala oba abaali ku ndagaano eyo okulaba nti tufuna obujulizi obumala nabaddeko ku police ze kennyini lwaki ba witness abasayininga ku ttaka ly'omwana omuwala Morisha nga aligula lwaki baganya okujja ekintu ekyo nange saakitegedde era wenjagala okubagambira nti ebiseera ebisingira nakikonako oluli nti ow'omukwana akusingira ow'oluganda kubanga olaba nti bawitness bano baganda ba Nakafeero bannyina ddala naye ng'olaba nti mu buzibu essaawa zino nga munnaabwe afaayo okulaba nti afuna akasente kate tebamukoze eki tebamubeereddewo kubanga waliwo omuganda gwe baatusindikidde era twamukubira essimu before ekiro kyolwo nga enkeera tugenda ne tumugamba nti enkya tugendagenda ku poliisi naye Nakafeero yatugambye nti gwogenda otuyamba obeerewo nga witness era tusabe tugendeko ye kaale naye kyankubye wala nnyo okulaba nti tutuuka ku poliisi njagala tumunoonya akole statement okulaba nti awaayo obujulizi obumala munaafuna essente ate n'atwefuulira n'agamba nti nze sigenda kubeerawo era sigenda kusobola oba muyitaaniyo yaganye kuba nawe dobedda nga bakubira amasimu omwami bamuyita oba Muhammad sikyamujjukira bulungi naye nga babadde alina musisita we naye era simumanyi bulungi linnyo omukyala oli abamanyi babadde abantu nga basatu omukyala omwami abaami babiri naye nga bonna basista be naye bonna buli sista we yaganye omukyala brother babiri bonna ne bakola ki ne bakaana tebakuwa nsonga bo bakugamba nti nze sigenda kulinnyayo sikiriimu naye nga ate oli mwana wa nnyaabwe na kitaawe kati saategedde buzibu ki abagwa abeeronderedde oba Morisha yabakuwa yennyini abamu Nakafeero ye yabampa nangamba oyo sister wange nono brother wange nengezaako nze kenyini ocommunicatinga nabo naye nga tebanziramu nga bulungi nga olaga nti ekintu tebalina interested mu kyo kukyeyungamu naye nga ate baaliwo ng'ettaka ligulibwa era n'emikono abamu bakola ki omu bamuyita Tom oyo ye yalinga bulooka yakolanga bulooka wakati w'abaaguza neyagula mwanyina ku poliisi Tomu twamukubira essimu nze kenyina soka ne mukubira essimu wano ku office ne mugamba nti jangu tuwogere nangamba anze oli mwanyina bw'aba nga asobodde obiteekayo mba amateeka nze ate ensonga mba nkola ki mba nzivaamu ne weebuuza lwaki we nagezaako mubuuza essimu yange n'abeera ng'akola ki ng'agijjako n'olunaku lwajjo we twamukubidde era yaganya okujja kati ku poliisi ensangi mwamaliriza mutya jo twamaliriza nga batuwadde reference ne batugamba nti tuleeteyo aba witness naye witness gwe nasobodde okufuna era ina abakyala luli gwe twafuna era gwe twajjako statement lwakuba twamukubidde ate jjo bambi ng'alinako waakoze eki walaze so tetwasobodde kumufuna ne ngenda mu office ya CID ne mulaba ne njogera naye mukama yanyambye nti yabadde mukyala era n'asobola okumpuliriza ate ekyanyambye nti ate n'ategeera nnyo n'ensonga yange n'alumirirwa n'omwana oli n'anyamba n'akubira CID owe nateete so natwanding over ew'omwami oyo n'agamba oyo omwami agenda tukolako so kati omwami otwamukubidde jjo omwami naye yadde taliwo ng'alina gwagenza oziika kati n'atuwa appointment olwaleero okedde nateete nga sinagenda ku mboozi nateete nga bwe badde tulina rights for maids omukyala Jennifer Nabumba ku nsonga z'ettaka lya Morisha Nakafeero agambibwa okuba nti omukyala oyo bwe yalagula ettaka yaligula ku Manerenda ate ettaka lyaddamu ne litundibwa kati waliwo omuvuyo gw'amaanyi bamusayiningisa endagaano etategerekeka ne bamugamba bagenda mudiza ssente ze mu kubanga bamudiza ssente ze
zibanjiza okumala ebbanga sente ziganya okola ki okomawo kakati ku police kakati olwaleero webukedde ku makya ne tugenda ku poliisi y'e Nateete CID abadde tannaba kutuuka n'engolere nakoze dda ne program n'abakyala ey'okujja okukola interview ey'okukola statement so nga yo already yatuuse dda ku poliisi ensangi ne ngamba katusooke tugende ensangi bamugyeko statement then tulyoke tukomewo ate eno so tugenze ensangi naye omukyala ajje yatukozeeko sigwe nsanzeewo oko omwami ne tumunyonyolamu ensonga ezo tatubeeredde nnyo omwami mwangu abadde mwami mukambwemu naye ne tusobola okukimaliriza so n'abakyala n'ayingira ne bamugyako statement naye ate mu kuddamu ne twetegereza endagaano zino kiraze nti n'abakyala endagaano gye yateekako omukono y'endagaano eraga nti poloti yava mu mikono gya Ssekyanzi eyali nannyini okudda mu mikono gy'abamanerenda n'abakyala gye yateekako omukono kati ate ye n'abakyala badde amanyi nti endagaano gye yateekako yeneeva mu mikono gy'abassekyanzi okugiwa Nakafeero ate nga si bwe kiri ekyo kyali kitya n'abakyala yasaninga byatamanyi n'abakyala ye agambye mbu ye teyamanya abadde takimanyi ne tumubuuza gwe n'abakyala ow'ekyalo eyeewaayo okubeera nti muyamba abantu oteeka otya omukono ku ndagaano gy'otasomyemu era poliisi awesose n'emukazakaza n'emugamba oteekeddwa okuba nga naawe okola ki wakimanyaako wamanyako era ne bamubuuza n'abakyala oteeka otya omukono ku ndagaano nga chairman akoze eki tataddeeko kuba ye kennyini akinnyonnyodde n'agamba nti chairman yagaana oteekako omukono poliisi ne yeebuuza naffe ffennyini ne twebuuza chairman waba yagaana okuteekako omukono ate nga ye mukulu wo lwaki gwe n'abakyala obeera oteekako ki omukono kitegeeza nti n'abakyala wamanya ki ekyali kikola ki ekyali kigenda wakati kale n'agezaako okulaba okunnyonnyola ki ekyaliwo n'agamba nti ye actually bamuleeta n'endagaano eyo giteekako omukono ng'oledi Nakafeero yasayinize 3 days back so teyamanyaako oba bamuwa ssente oba like ye just bamuleeta ndagaano kuteekako ki mukono yes so ensobi gye yakolamu kuteeka ndagaano ku either yagisomamu oba teyagisoma kati awo kyetutategedde yalaze nti teyagimanya yes bwe muvudde bamaliza n'abakyala ng'ali kuki kati n'abakyala actually baagadde n'omuteekayo naye abadde mukyala mulwadde lwadde awo babadde bagaana muteekayo noga kati gwe tukuteekeyo we tunaafunira bali naye ne mbagamba kati soke tufune bali engeri omukyala ono teyatwegaana weewawo atuyambyeko okulaga nti yes ne ku poliisi azze ate atuyambyeko n'okulaga nti kituufu omuwala ono yakola ki yaliwo era yamulabako nti yagula so katusoke tumuleke kuba ndabye nga bambi mukyala mukulu ne pressure zimukubye yazze amanya azze kola statement annyonnyodde awo simanya bamuwa just yes simanya bamuwako 2,000 ngera omanyi bino ebyekyalo nti osayininze bakuwaddeyo akasente n'agamba bannange nze bampa 2,000 ate 2,000 ginsibye ginzise ginkolese biki so ne mbagamba n'abakyala tusoke tumuleke tulabe nti tufuna ki abaami bano ababiri n'abakyala bano abakirimu tujja kimanya mu maaso awo bwe muvudde ne mujja ku poliisi y'e Nateete so bwe tuvudde awo ne tujja ku poliisi y'e Nateete ne tukomawo ne tulaba CID kati ate kigenza okuzuuka we tutuuse wa CID nga tugenda ziriwa nga tubimulaga byonna ng'abisomamu ng'abiraba ng'agamba omwami ono yaani nga nninga amumanyi ne mugamba simanyi abadde ku ndagaano manerendo oyo chairman Nyanzi nga ngamba eno omwami si ono wa NRM kati ate jjo nawe nabadde kawe Nateete ka office ke bandagirira oli omwala Nakafeero nga ka office ka NRM era omutima ne gunga era yoyo ne mugamba alabika yoyo kubanze bangambe office eri awo next to NRM office nangamba yono kati omusajja nayingizaamu enamba eri ebadde ku ndagaano mu simu ye agenzo ogiyingizaamu nga enamba y'omusajja yennyini chairman Nyanzi chairman Mulamba nga mukubirawo nga naffe wetu ngagamo n'omwami nga mumanyi nga mukubira mga chairman oli otya nti gyendi nti oliwa nti nina ka meeting kenzirukamu naye waliwo obuzibu chairman wachi mpulidde chairman LC3 naye sitegedde waaki kyempulidde so namukubirawo namugamba okengenda kujjawo saawa 11 kati ffe tubaddewo saawa zibadde nga 7 kati CID kwe kutugamba nti ate musaawa mulinda mpaka saawa 11 ndowooza kajje nagamba kati ebino ebyokugamba musibe simanya munoonye byo temubisuubira kubanga ono omwami mumanyi ajja kwereeta temugenda tawanambu ate byakumunoonya ono ne bwe muyita wajja ne bwe musindika nsanyi ne muga kati nkwagala nsanyi ajja kukola ki ajja kugenda so kye tugenda okukola kwe kuyita omwami oyo ajje twogere naye then tumanyi tubakubire kati nyanza okuva mu ofisi ya CID ngazemu ate nakubira CID we nsangi namugamba nti omwami gwe munoonya mwami LC3 wa wano omusajja wa NRM era mumanyi era mukubidde ko omukyalo oli nti akati bwoba omumanyi ate nga bweyo Nateete kale nze issue ngihandiza over mu ngalozo banyambireko era njaga omwalo yafune ki obwenkanya so omwami n'atugamba
ntumulekera we namba zaffe ez'essimu n'agamba nti omwami ono agenda kujjalo ssaawa 11 bwe bamala okwogera then agenda kunkubira tugende yenkya tukole agreement oli bw'anaakikiriza kubanga ye amanyi sayidi yaffe kati oli tanamanya sayidi ye so oli bw'anaakikiriza nti ekituufu tugenda tuula ku meeza tukole agreement ogamba olunaku lw'enkya musuubira kusinkana ku police again yes again ne chairman Manerenda then ne CID Wenateete then naffe ng'ekitongole then nono omwala aliwo nga complainant tukole agreement era ekkirizisa nti bali kituufu tubabanja era bagenda kutusasula sente bwesi ne bweziti then tubuulire ebbanga ki lyagenda osasuliramu sente ezo so ffe tutambulire ku eyo agreement so far gwe ng'abadde mu nsonga eno ensobi eriwa esinga okubeera ennene ensobi esinga okubeera ennene ensobi ya Nakafeero nja kukyogera ekyo ensobi ya Nakafeero nti yalekawo munne essaawa zino yensobi esookera ddala yalekawo munne eyali amusevingira akasente ke eyalinga muganda we kubanga yes by the way alinga muganda we bw'oba olaba nti baganda be essaawa zino tebamuliiko ono alinga mukwano gwe yamubeereddewo kitegeeza yakola ensobi y'amaanyi nnyo omuntu gwe wali oteresa sente zo gw'ozisindikira n'omuvaako essaawa eyo n'okukuta ate bwe byayononeka n'okola ki n'ojja ensobi ey'okubiri gye yakola I always tell you nti bw'obanga ogenze okugula ekintu somewhere fuba nnyo okulaba nti nno obuuzaako ewa chairman buuzaako gundi naye omwana ono baga ensobi Nakafeero gye yakola yalowooza nti looya munene nnyo mu nsonga eno okusinga aba chairman era bwe yali arecordinga audio yaŋŋamba oyo chairman talina nnyo nawajjira nze balooya batwala ne bakola ki ne basayininga looya asinga kolera nnyo mu misango nti musango looya n'aguyingiramu ekyokubiri looya awajjira nti babiyita byapa yes badiringira nnyo mu byapa yes mu kubifulumya ogula era chairman alina okukola ki chairman alina okusayininga yes kati ono ye bwe bamugamba nti chairman taladdeko omukono teyakifaako yes kati bwe bamuleete wanna abakyala yakitwala maina n'atakifaako nnyo tebasoma togula ekintu kyotasomyemu osayininga otya endagaano gyotasomye n'abakyala naawe awo olinamu ensobi ate era nja nange ekudda ku saidi ya polisi nga meti nawe wakimanya Nakafeero naawe ng'omuntu okwata otya endagaano ne bagikulaga ne bagikuwa n'oba nayo for almost 6 months naye nga gwomanyi nti wagula naye ng'endagaano eyo togisomangamu it doesn't make sense so ezo zonna nsobi zaani twagala kumanya bw'otunulira enembeera bweri kati sofa wogikutte ettaka sente tunazifuna wetugenda waliwo ekitangaala oba sente tugenda zifuna era kyendabe nti tugenda kuyambibwa era Nakafeero ajja kuddamu afuna esente ze bampita Nabumba Jennifer CEO Rights for Maids Association tuli ku 0754 72 82 sorry 0754 kale nze kanyimufunire eri 0754 788 257 0754 788 257 oba 0760 41 51 89 simosomyenfu kale naye nga gyensomye yeyo nze gyensomye yeyo ntuufu gyensomye yeyo kale eri 0754 788 257 yes enamba eri ku WhatsApp tulisangwa wano ku Salama Road no tusanga ku Rough Road of Salama Road mujja mufuna obuyambi musobofu nga mufuna guidances n'ebisigadde ensonga tujja kugiggusa ndowooza so far ekyo kiri nembasaba mbakubiriza muleme kubeera abamagufu we muti bannange mubeera nnyo ku TikTok okwo ne mulimu okumanya ebintu by'omugaso n'ebyensonga mubeera mukola buchallenge bw'abantu twala ebintu obeeko kyoyiga tuuka ku kyalo noonyereza abantu ab'obuvunanyizibwa abaliko omanye poloti eri makubo matuufu then osasule omuntu akubeereddewo tomwerabira eddakiika ze mmala ku TikTok nnyingi muzinoonyerezemu ebintu musome ku mateeka nze wasomanoyo